nga tufundikira tutunulira nsaba ebigambo bino mbiyiseewo mangu mu lupapula lwa Star lufulumira mu ggwanga erya Kenya mwe biwandiikiddwa. Ebigambo bino bigamba nti nze sirina buzibu era sibeerangako na buzibu n'afande Ruto. Bwe mba nnina ensobi gye nakola awantu wonna nsaba nsonyiyibwe era ansonyiwe nga muganda we omuto. Mukama Katonda awa omukisa East Africa. Bw'atyo yeeyongedde mu maaso n'agamba nti obuzibu bwange bwokka bwe nnina ne muganda wange omukulu oli ayogerako Mwami Kenyatta mboli nti teyasobola kuyimirirawo ku kisanja nate ekyokusatu naye wanene avuddeyo n'agamba nti nze siyinza kugezaako era siyinza kweŋŋanga ggye lya Kenya kubanga taata wange Yoweri Kaguta Museveni yaŋŋaana okukikola n'olwekyo mukakkane. Kati ku kisanja ekyokusatu tamanyi constitution yeri kyegamba. Taata ali amaze okwogera byonna n'ebiggwa ebyo byonna bwe yayogera ekigambo kimu. Mu Luzungu kiri bwe kiti. Twetonze. My only problem with my beloved big brother is that he did stand for a third term. Yet we would have won easy. Yandibadde ate happy nti yagoberera constitution kiri kyegamba. Semateeka yeri agamba kirala. Kati taata bwe yayogera byonna twamanya byonna ne yeetonda on his behalf na byonna nga byatambula. Ate ayogera ne nagamba nze natembire se nga saagala kugenda eyo tugende ku baana naye ndowooza katumalirize n'abaana omwana ono feddeyo gatukola kikumaca gano nagambye nti tumalirize n'abaana kirungi kyakoze twakirabye era mwakirabye kale nga tumaliriza nno eddakiika ntono nnyo esigaddeyo tuve wano mbadde ga essence of briefing olwaliro bukulu bw'okubriefinga abaana bano bulina omugaso bw'olyawo. Abaana batabriefingiddwa mwana ayingira buyingize nga talina kyamanyi kuba tukimanyi nti olunaku olw'enkya yonna ebegenda tandika okusindika distribution ey'ebigezo kwetola eggwanga lyonna naye ng'abaana bateekeddwa okuba nga bayisibwamu amateeka agali ku timetable bagategeere bulungi nnyo toyingiza kino togenda na kino kuba bagambye nti obuzibu obuviira ddala beba heads of centers n'abakulu b'amasomero okugaana okuba ekitiibwa olunaku olwaleero ng'olukulu okubriefinga abaana bano. Tumalirize mu dakiika emu ndowooza bbiri kyemwogera ku briefing tuve wano. Obuzibu bw'endaba briefing ya lunaku lwaleero kuwaba na instructions byonna nga biteekeddwa okutambula naye nze nsuubira nti ab'amasomero bandibadde nga bateekateeka abaana bano nti webayingira mu candidate classes bye bateekeddwa okuba nga bagoberera nga bagenda kukola ebibuuzo ebyakamalirizo ge mateeka ge bandibadde nga bateekawo kale katugambe obiba biganye okutandikira ku period ya mooko ne binene ebigezo ebijja bigobererwa abaana bano bandibadde nga bakitambuliramu ne bakimanyiira ne bamanya nti bwe kityo bwe kiri ne tutafuna abaana bawandiika ansa ku bisambi kubanga nabo basiba babazzaayo abamu abawala abalowooza nti agenda bagamba nti ali mu nnaku ze ez'akasanvu agenda okulaba nga babikukunuddeyo abamu ku bo bamanyi n'okuwandiika ku uniform abalala bateeka mu butambaala so ebintu ng'ebyo nze ndowooza nti tulemenga kulinda last day kuba omwana bw'obimugamba wano ku last day ate bicreatinga panic mu ye n'aba nga kyagenda okukola alinga ng'alaba nti kipya atuuka okutuula mu lupapula obwongo bumuli eri so nze ndowooza nti briefing ya nkizo esibwemu ekitiibwa b'amasomero bakikole naye olulala batandike ng'okuteekateeka abaana okutandikira ddala ku ttaamu ey'okubiri bye bateekeddwa okugoberera eno bye baba bagoberera eri kijja kuyambako okureducinga panic eyo ereetera abaana obutawandiika abamu n'agenda okukola ne handwriting n'ekyuka ng'omukono gukankana guti olwa new instructions z'abafunye mu matu abataziwulirangako bambi. Njagala okwebaza abazadde abasobodde okuweerera abaana naddala abatuuse ku bibuuzo ebyakamalirizo mwebale ate n'abaana gambe twakoze obwaffe n'abaana please allow si byangu n'abaana nabo ne tubeebaza naddala abavuddeyo nabo okubanga obaole batwebuuzo byabwe kubanga nakyo kizibu muzadde oteekayo ensimbi mwana akulaga nti tolina ky'oŋŋamba bibaawo ebyo naye ndowooza ekigambo briefing oba orientation kino kigambo kikulu nnyo kyanga muntu ng'ozze mu kitundu kipya oba ovudde mu kitundu ekirala ogenze mu kitundu ekirala wabawo ebyayo wabawo ne babireeteddwa kkiriza bagana nti abaana bano empapula bagenda kuzisanga ezimu nga njeru nnyo obadde bakolera ku papula oba ezamusana zikyaliyo
eza budget kano kana kajjo ndowooza olaba okutya panic eyo n'ebigambo bafuna mu bazadde kana akadde topapa beera mukakamu twala obudde nga osoma essaawa zibeera 2 kasa bagamba kola kino ndowooza kibateekateeka kulaba kyekiddako nga ne bwoba ogenze nti ogeze ovudde mu kampani endala ogeze mu kampani endala ekigambo kibagamba kibakusookesezaako okukugamba kikubeeramu nnyo bwongo kampuni ekola bweti oteekeddwa kukola bwoti okuteekeddwa kukola bwoti twagala mpisa twagala kino at the end of the day osobola okukitambulirako okubanga oba oli otuukiriza emirimu egyo ndowooza kyankizo nnyo n'abaana okubateekateeka kana akadde naddala ku ssaawa esembayo n'abaana oba tunda bakugenda muleke kwebuzaabuza mugende muwulize ekigezo ekisookera ddala oyogedde ku kwebaza njagala kwebaza naddala abaana ab'obuwala nga bali bafuna embuto naye ne baddayo ku masomero nga bagenda kukola ebigezo ebyakamalirizo nebaze n'abazadde okubazzaayo tinewankubadde ebyo byaliwo temwabitunuulidde wabula ne mugamba nti omwana ono kakole kikaddeyo katusabe mukama katonda bitambule bulungi naye ffe wetwakoleranga ebigezo ebyakamalirizo ng'omuzadde akuteeka ku special diet naye ekonomi nga bweyimiridde simanyi amata temuganywa ga munnammwe nga twogedde ku special diet enosiriki n'amasomero gennyini emiwogo gyatubeererangawo faawa akazande bakasabiranga kanjawulo naye ndowooza ne bannaffe bano ba scouts ba invigilators twali tukola ebibuuzo waliwo ninja ayita mu ddirisa najja kati ndowooza nakangakanga mwawo nabyo nabyo bennyini ndowooza baleme kuteeka baana bano ku pressure nnyo ba invigilator bayingira ajja mukambwe nakutu ndowooza nabo baleme kuteekako babeere bakkakkamu bakola omulimu gwabwe ogw'okukuuma ebigezo naye bayita madirisa babuuka ne bakola batya n'omusomesa ayimiridde mudirisa najja n'alingizana abaana saba sikungufu kyenjogera waliwo n'omusomesa ayimiridde omwana ng'akola n'omumira kikumalamu ne bw'obeera nga nawe otayipinga olina sula gy'owati omuntu najja n'akunyiragamba kiri kyewawandiisa n'owulira pulesa zikuba ogenda kudda mu lupapula olulala n'abaana tubagamba oba omaliriza todiscasi nga bemumaze misfire nkozeemu birala soma comprehend tegeera kyekitegeeza kubanga ebibuuzo bino byebimu just question interpretation yeyawukanako yokka bajja kubuuza nga answers ezimu naye ng'engeri gy'ogenda okubiddamu byawukana bwawukanye oluusi ne wesanga nga byebimu naye olwokuba nti pepa gye wali okozeko eri namba 55 namba 30 kati nsaba bazadde banaye abazadde tukyuse ku lulimi bw'ogwa ebigezo bino todda nkutaddemu ssente zange ennyingi ez'ekikazi kitaawo talina kyampa kyanangwa nakuyamba buyambi ate oba oddakola ki andi ebibuuzo babuuza assess analyze examine biyinza okuba nga ebigambo naye nga byawukanamukko ayinza okuga nti leeta sayidi eno ne sayidi yakiri ekirala oteekewo naye bakyabuuza ebibuuzo nga who is the road mayor ebya primary bali mu discuss tujjukiza aba primary nti tetunafuna governor bwe kiba kizze ayinza okubuuza tewayinza kwewola linnya ly'omugenzi tetulina governor mupya tannalondebwa anyhow teekeddwa batusulira wano ndakika emubbira tugende munnyo okumakya mbagaliza weekend ennungi banaye tugendeko ekanani waliyo okusaba okugenda okukeesa obudde okwa overnight towanika sigala ng'osaba sigala ng'okkiriza okutuuka nga Yerusaalemu eyo efuuse ettendo jangu tubeere ffenna mukama katonda akukume tusinkana ssaawa emu mu mawulire gaffe ag'omunnyo live wano ku Source TV. Good morning mweraba kale tubagaza weekend ennungi n'abayizi abagenda okukola sini eyokuna twongera okubakwasa katonda abeere nga abaluŋŋamya mu nteekateeka gye muliko katufunikire wano tugende munnyo kumanja tujja kuliŋŋana Monday mubeere bulungi.